Abantu bangi bakudde ddalu boogera bingi ne bakola bitono ne batamanya nti ekiseera kijja ekisasanze mu site eno buli omu tamanya abuzito bwe abatalina ne beewaana abalinawo nga bo balicce abeewagaawo okufiisa bamaliriza abafuukamidde munnaye kituyimbisa oluyimba olwo wabaddengawo okwewera ku tikitoko wakati wa Mikey seems too funny ne Dr. Cephco tiktokers wati gather entalo zaabwe zirimu abakazi simanya ate omukazi simanya ate omufunye sinyenze nine kama omanye entalo z'ekyana ekito nga bagamba katutukerawo okwevuma tuyingire andikirawo yakoma munnange nga training ngetandika abantu nga batandika nze ndi timu Cephco ndi timu ani Mikey nga tulinda lunaku lwa naye ekyasaza okunuma lwaki bagufudde professional bandigenza mu street fight okitegedde kwata nalabye abantu true meaning of you make me jump like a kangaroo Cephco mukwano wali wabaddewo wallahi nanga musinga nga Mikey yali wa Mikey yabadde alina mulakuba gwe yabadde agira naye nga talina mulaga nti manyi nnyo Mikey newe yasekedde yamukwatiridde ku ringi n'aseka waya nezivaako empale ga Cephco gyambadde tetegerekeka ali bwati tamanyi nakugaadinga nange mwesingira singa mupadde muwadde nze tamusobola kubanga mwamuwadde Mikey Cephco mukazi okitegeera tosobola kugamba mukazi alwane na musajja mwandi mumpadde Mikey n'alyoka Mikey yadde alinamuko ngomba otyo nezivuga nenga Cephco wa era Mikey munange ye yakoze eki ye yawangudde temwabadde mukubbira omulaba obalaba ndaba nooli ndaba adduka buddusi laba gwe kwata ebintu birina okubeerangawo tosekerera musajja munno wenabye Cephco endowooza kugundi yani na omukontrol ngani amukuba gatsi oli agambye mbu Cephco yabadde nga eki ng'enkoko rawundi esembayo bonna nga bakoye balinga enkoko olaba nebabapa mulwengi nebabapa mulwengi bombi bajjamu mirambo nange njagala olaba bampaani mu bakazi soke tuteke ekikonde ky'abakazi ekisoke njagala mimi wa gundi mimi wa fangoni kiwini wini wa mami oyagala mutte letayo omulala mape 10 chumi ajja kutta osobola kukkiriza nakola nani chumi ajja kutta olaba nga nzijjamu bino nenzijjamu nga nkolenze nkuwe manyi batujja okukuba nze Mikey mukuba Cephco mukuba ani awo omulala tiktok awo rama oyo naye musabula ata soja tondeetera naye mulimbe sigendamu nga manyi kati tuyinza okugwa ddulo ngani bayinza okukwasa tubeerawo nga tugwa ddulo okanga Cephco kati gwe wini wa mami osabula waliwo akola bakaita Hilda okasabula ani omuntu kwa tiktok oyo okukuba n'omuntu ne ku mutwe olekainamu ani Vivian Ata Evian wa ato naye omukuba n'omutula ku mutwe waliwo kino kanakola akatoko ne Ivo gundi Bianca byani mwerabidde Emily naye mukuba kati munnange gye nabadde ku weekend nabadde ntravelinzeko n'omukulu amanyiddwa nga Winter alina good company bagita Travel with Winter buli weekend asalawo n'antwalako out okitegedde twabaddeyo Jinja nga tukikuba olwavudde Jinja netunengenda emasindi ewa RDC wange naye ku faamu ebitubeere RDC okubaba batusooka ababukaabi anti RDC kyokanga abadde mukulya ssente bw'oba ogere n'abagagga tekukyabasimba nseke mukola ki tubajjako ideas na bugagga okitegedde ogende wa RDC omanya ajja kuwa embuzi zo nga mmeka nga nnya omugagga
Katunda kemu. Akwe mtwala 2 mweta bwana mweta. Tunda kemu zimpe. Anta nampa nagenda kumpa. Ala disizo chune yangambye nkutwale. Ezo zera bi. Yale tugende masindi kufamu. Ze siva munju. Nira nokunya kusibamu omuguwa gw'embuzi. Munange yo jozunga nga nange mberawo ku social media ntugenza ku social media. Munange ngasigwa ku Super Bowl. Wambinyumiriza. Half time. Actually not Super Bowl as Super Bowl. Atamani Super Bowl it is American football. Nayenga atakuba mwa kazike muyigwe mbangendo kuletera. Bayino sister wabwe. Engajja tuleta Eddie yawe gira